Balamusizaako mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, amannya n'eddoboozi nate mutume Bajimbe Brian Mark, nga nate era nzize okuweereza gye muli mu birooto. Sanyusa okubalaba n'okubawuliriza. Olwaleero njagala okwogera ku kirooto ekya okukwata enseenene n'enswa. So bantu bangi muloota ebirooto nga mukwata enseenene n'enswa naye nga temumanyi kye bitegeeza. So olwaleero nzize okuyamba mu linnya erya Mukama waffe Kristo ate okutegeera amakulu g'ekirooto kyo. Nkulamusizaako gwe wenna ampuliriza. Ekisooka, okuloota ng'okwata enseenene kaba kabonero akalaga nti bw'oziroota nga tozikwata, Mukama aba ayogera naawe nti olina omukisa gw'ogoba, oba olina ekiruubirirwa ky'oli okuluubirira, oba olina ekikolwa ky'oyagala okukola naye nga tolina mukisa mu kyo, kwe kuloota ng'olaba zikuddukako. So Omwoyo Omutukuvu aba akulabula ng'akuwoninga nti mwana wange, ky'ogendamu togenda kufuna mukisa mu kyo. Oyinza okuba oyagala genda Buwarabu, oyinza okuba olina by'oyagala okutandika, naye nga ozze oloota ekirooto ekyo ng'obuuza Mukama naye ng'akuwa ekirooto ekyo nga Mukama akulaga nti ate tolina mukisa mu ekyo. Then ekirala, osobola okulaba nga oyagala okukwata enseenene mu kirooto naye nga enseenene ezo zikudduka, kyekimu nga zikudduka nga tozikwata, naye nga olumu wabaawo ekibi, kati ekirooto kiba nga kiddiŋŋana, wabaawo ekibi. Kati omuntu afaana bw'atyo asobola okuba ng'akola nnyo nga is a hard working person naye nga tafuna be bayita ssente zikuyita mu ngalo, naye ng'ekigaanye omukisa guno okutuula kubanga waliwo ekibi oba obutali butuukirivu. So ebirooto ebyo bibiri, ekirooto ekyo kisoboka okujja eri omuntu emirundi ebiri nga Mukama ayogera naye nti tokola ekyo, obanga omulala akola ekibi nga omukisa gumuyita buyisi mu ngalo obanga gumudduka, so nga tafuna. So Bayibuli egamba mu kitabo kya Joel 2, kitabo kya Joel 2:25 egamba nti ndikuddiza kaakyaka enzige n'ebirala bikaali, ojja kwesomerayo. So Mukama yali asuubizayo eri obanga atulaga nti alituddiza. So ekyawandiikibwa ekyo era omuntu aloota ennyo enseenene, kale ng'olaba enseenene nnyingi ng'ozikwata guba mukisa. Mukama aba akulaga nti agenda kuwa kye bayita omukisa. Okukwata enseenene guba mukisa, wabula omukisa ogwo guba sizono. Sizono kitegeeza nti omukisa oguli sizono, kitegeeza oba olina okweteekateeka omukisa ogwo obutakuyitako. Olaba mu kirooto ng'okwata enswa oba enseenene, eri bw'olaba ng'okwata enswa, Mukama aba akulaga nti akuyita mu butukuvu n'obutuukirivu ng'ebyoya by'enswa. So agenda kukuweera ddala omukisa oba okulaba nga zikuddukako, ate okulaba ng'okutta enswa oba enseenene nga nnyingi ne zitandika okuddukako. Omwoyo Omutukuvu aba akuwoninga nti weegendereze, waliwo ky'okutte mu ngalo naye nga tokivaluinga, oba ng'okola ebitasaana nga kigenda kukuddukako ekiseera kyonna. Buli lw'olaba ng'okwata enswa n'enseenene mu kirooto ng'ozikutte n'ozikuŋŋaanya naye ng'olaba zifubutuka nga zidduka emisinde emingi, obanga osigaza n'akaveera kakalu, abamu azuuka nga asigaza n'akaveera kakalu mu kirooto. So Omwoyo Omutukuvu aba akulaga nti kyawa ekibi, tekola Katonda ky'ayagala, ate weegendereze. Oyinza okuba abamu muba mwemulugunya, Mukama asobola okuba yakuwa obufumbo, Mukama asobola okuba nga yakuwa omulimu naye ng'akasente k'ofunayo oluusi si k'oyagala. Mukama asobola okuba nga yakuwa omukisa naye ng'owulira olulunkanira ebisinga, so ate n'ogayaalirira olwedde ky'olina n'otandika kwejjusa. So Mukama n'akuwubako obwo ng'akulaga nti essaawa yonna n'eky'olina kigenda. Then abalala gaba malogo, okulaba enseenene ng'ozikutte naye nga zifubutuka oba enswa nga zidduka zonna nga zibukubuka n'okaaba ne mu kirooto oba n'olumwa nnyo. Oluusi wabaawo emyoyo egiba gigolokose okusaasaanya omukisa ogwo Katonda gwe yakuwa. Okitaba kibi oba bujeemu, abamu buba bujeemu nga Katonda akugamba kola kino n'ogaana. So kiraba kibi oba bujeemu
then gaba malogo abamu buba bujemu nga Mukama yakugamba abuulira enjiri oba kola kino oba gaba oba yamba n'ogaana nga gw'olaba nti ky'olina olina kukikozesa gwe weka n'abantu bo nga tolina kuyamba balala oba abamu Mukama bayagamba mpeereza n'ogamba siina budde mba bize ku mirimu mba bize ebiti Mukama n'akulaga ekirooto ekyo ng'okutte enseenene nga zifubutuka emisinde ng'Omwoyo Omutukuvu akulaga nti ojeemye n'ekyokutte mu ngalo ngenda kuki so Mukama ng'akulaga nti nekyalina mu ngalo agenda kukikuggyako. So abalala baloota ebirooto ng'alaba akutte enseenene nga zonna nfu oba nga akutte enseenene nnyingi oba nga alina enseenene naye nga zonna nfu. Ki ekireeta enseenene okufa mu kirooto? Ekisooka ekireeta enseenene okufa mu kirooto era buba bujeemu Mukama ng'akulaga jjukira nkugambye omukisa enseenene oba enswa guba mukisa. So kati naye ekyenjawulo ekiriwo nti enseenene bw'oba ng'oziwenja kaba kabonero akalaga nti mukisa gw'ogenda okufuna nga olina kyokola oba ng'olina kyonoonya okuggyako ng'olaba ozikwata ziri awo firiri olina kyokola. Then enswa kaba kabonero akalaga nti omukisa ogugenda okuyita mu butukuvu n'obutuukirivu ennyo. Naye ekyenjawulo oba ekibigatta byonna nti omukisa guno guba sezono nga gwa sizoni nga olaba nti enswa zirabika sizoni ne zibula nga olaba nti enseenene zirabika sizoni ne zibula. So kale Mukama aba akulaga ekyo. Then okulaba nga okutte enswa oba enseenene nga nfu osooka kwekebera mutima gwo ekibi obutali butuukirivu, then ekirala n'okebera mu mutima gwo obujeemu Mukama okola Katonda byakugamba owulira Omwoyo Omutukuvu kyakugamba, then obanga obikola ng'otambula bulungi ne Katonda abalala osobola okuba ng'olina omulimu n'olota enswa nga zifudde okuta enswa nga nfu oba enseenene nga nfu na Mukama akulaga omulimu gwo w'obadde ojja omukisa gugenda ng'olina kugolokoka mu kusaba n'okusiiba okusobola okuwangulira ddala emyoyo gye giba gitta amakungula. So enswa n'enseenene kirooto kirungi nnyo era kiragira ddala omukisa Katonda gw'aba agenda okuwa omuntu we oba abantu be. So gwe akiroota yagala nnyo Mukama, tambulira mu butukuvu n'obutuukirivu, tambulira mu kkubo lya Katonda, Mukama aba agenda kukusanyusa oba aba agenda kukuwa omukisa. So tambula bw'otyo, Katonda anaakusanyusa, Katonda anaakola obulungi. So kusaba osharinge vidiyo eno, gabirako banno, giteeke ku status zo, giteeke ku YouTube yo, giteeke ku Instagram yo n'ewalala abantu bayige. So olwaleero ngenda kukozesa audio nnyimpi mu linnya erya Yesu olw'okuyigiriza, naye mwenna nsaba Mukama abawe omukisa. So Mukama abasanyuse, abakola obulungi, era nate mbayita okumpagira mu linnya erya Yesu. Nina project gye natandise ey'okukola candles. So buli kika kya kando ky'oyagala mu linnya erya Yesu support us, Mukama anaakuwa omukisa. Mukama abankumire. Shalom. Mukama abawe omukisa, abakola ebikulu n'ebinene mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu Omunazaalesi. Alina ekibuuzo buuza, alina ekyokuteesateesa, WhatsApp namba yange eri 07026777 gwe naye n'ekibuuzo oba ayagala okusapootinga obuweereza buno kubanga data aba expensive ate n'obuweereza nga Gate of Evidence International Church tukyalina obwetaavu bungi. Gwe naye ayagala okutwegattako okugamba nti kanisa yange Mukama aginuŋŋamiza oba okusiga ensigo ey'okwagala ku lw'omulimu twetaaga emizindaalo okuba n'ebirala. So onooba otuyambe. Kale Mukama akukuume mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.